Hi guys. Hi everyone. I'm Coach Chumi, the Muslim uncle. Ladies and gentlemen, family members, friends, and each other. Can you use English? Mulumbe ewa Diana Skies wabula aba tiktokers beyiye mulumbe olwo. Naye waliwo omwana akoze comment n'agamba nti ye ba tiktokers be Uganda mweddeko nti lwaki musosola. Agambye nti namba nnya yakafiirwa wano maama we era naye baziise wano oba yesterday nti naye mu butuufu ba tiktokers tebagenzeeyo era tebalinnyeeyo. Era mbu tewabaddewo olaba nti oba bakoze live streaming nti naye wa Diana nti kyewuunyisa mbu n'abamu babadde tebamumanyi naye beeyiyeeyo mu bungi. Omwana abuuziza ekibuuzo lwakuba Diana abaddemu ne ssente, abadde ayina ssente nti waliwo ebyokulya waliyo ebyokunywa nti kyewuunyisa nti si gwe mulundi ogusoose ba tiktokers okuba nga basosola nti basosola be baziikirako nti batunuulira abayinamuko gye bagenda mu bungi ate abatalina ne basigalira awo. Bingi nnyo ebintu byogeddwa bingi, abamu omufu bamwogeddeko, bigambo bingi, abamu boogera ebirungi, naye tukyatunuulira enfa y'omwana ono. Omutemu ono teyamenye teyamenye geeti, teyamenye luggi. Ono si mubbi, eyasse Diana si mubbi, kubanga singa abadde mubbi yandibadde akozesa kifuba okuyingira apartment eri bannanga atulaba eriko geeti ya black, geeti n'ekikomera bulungi nnyo n'amasannyalaze waggulu ng'era apartments ze bazimba. Wabula kisitetegedde oba kamera kweziri ne kamera kweziri kati ono eyayingidde si mubbi kubanga teyamenye nti yamenya apartment kwa Diana badde asula ku level yakuna ate kuliko abalala. Mu butuufu ne wooba omenyera abalala bandiwulidde nti omenya oluggi lwaki lwa apartment. Kati ku luno tewali yawulidde ng'omwana ono atti. Kitegeeza ekintu kimu nti eyakikoze teyavudde bweru wamunda embeera yabadde agimanyi ate nga n'omugenzi Diana alabika yamuggulira ng'amumanyi kubanga tewaaliwo sikafo kuyingira kusikamigwa kw'abantu bandiwulidde nti andi bw'ojja mu luumu yange ku apartment seze ziriko abantu ne sitakukkiriza kuyingira abantu bakola ki bawulira ne eyamutta ali ku apartment awo. Ekyokubiri era kyenjagala Haji omanyi ekirala ekikulu ennyo, asikaali bamukutte n'ebintu byaki by'obyakyala mu nsawo. Kati okyabuuza ekirala asikaali wa apartment ezo era nga bamuyita Marvin, mukulu Marvin. Yes, bamukutte n'ebintu by'abakyala abitwala wa. It means Marvin yayingira mu nnyumba n'amala okutta omugenzi n'ebintu n'akola ki n'akuleeta nabyo. Haji singa baali batemu omutemu tattira muntu ku apartment. Nze yeno madda gye nsoose okuwulira whereby a person attiddwa ku apartment tekiri practical because people will hear. Yes. If it was people carrying guns nti abantu bajja ne basalako apartment askari ne bamuwamba oba ne bamukuba amasasi ekyo twandibadde katwogera ku kirala, but the room had nothing to do with the scuffle. Wadde okwata ku TV wadde ku bipande era kikulaga intention nti ono intention ye teyabadde mubbi, yazze kulwepinga na kuzikiriza bulamu. Kikutegeeza nti waawo oyinza okusanga ng'omugenzi omanyi abaana bawala bo bambala bubi, ayinza okuba asikaali allegedly nteebereza nga kayinza okuba akaana kanaba omanyi gankubuulira abasajja tuli banjawulo. Haji tewali kintu kisoomooza kukuuma apartment
olabika tonnazikuumako oba tonnazibeerako kyekibaba aja abaana bambala obugoye abokwa patu manyabo nze nazibeerako ezeri naye ng'omuwala afuluma muka omuwala yafulumanga mu buno bunnayiti bwe basulamu n'asooka kkirira amadaala ng'olaba n'oga omwana ono kati asikaali ono ayinza okuba ng'omusajja yalemererwa which is bad nayagala alye byabwerere kyali ku nsonga za Namulinde Diana abasinga obungi bwe mbadde mumanyi nga Diana Skies byo bikyalanda era nga abantu bekyeyongera okuba nga bakubaganya empawa ekituufu kyekiriwa bantu bange. Ono yavuddeyo n'agamba nti kyetaaga n'ababadde basula oba abasula ku apartment eyo bakwatibwe. Ayina ensonga zirwaki ayagala bakwatibwe anti zizino wamanga. Njagala abakazi bonna bonna abasula ku apartment sezo babasibe. Ask me why. Buli mukwano gwa Shani asibibwe na buli mukazi ali ku apartment ezo asibibwe. Bamada inze omuntu abaleetera wano olugambo ndiwo okubategeeza abawala abasula mu apartment fellow apartment tenants be batuleetera olugambo. Bebabaddenga balabakisha n'abasajja ab'enjawulo abo abakazi ab'oku apartment era mmwe that is why I said put the role of send it. Bantu mu abanda abakisha babaddenga Diana bannange kale Sky Diana babaddenga bamuleeta mu send it buli wiiki emirundi ng'egyo esatu. Diana babaddenga bamuleeta buli lunaku mu senditi nga bamugamba malaya mwenzi ave ku basajja abafumbo. Ekirala asikaali okugamba mbu yalaba Diana mbu omusajja eyajje wa Diana yamugamba ayagala kusurprisinga Diana n'amukkiriza n'ayingira. It can only explain one thing. Diana abaddenga ayingiza abasajja ab'enjawulo. Yes or no? Yeah. Inti abadde ayingiza abasajja ab'enjawulo so asikali nga alaba it's a normal thing. But that one also leads us to something inti asikali talabanga musajja oyo, meaning omusajja abadde mupyanga awo tajjangawo. Wandika nti stock ompya. Wandika nti a fresh meat. Senga. Senga nkusindikiddeko ebintu ebirala ku WhatsApp. Wandikawo nti omusajja yabadde new stock. Era gubadde gusoose okuliira Diana awo ewuwe. We don't know oba yali amuliriddeko eri. But also that we are not even sure if that is true. Because ebyo ebigambo biva mu mukwano gwani gwa boyfriend. Omwana ono zo mpanvu. Byo biwanvu omwana abadde akyali muto myaka 24. Naye ebintu bingi oba okyabikula eno kino ne kijja oba akyabikula eno kino ne kijja. Ono ye avuddeyo n'agamba nti ku ssente z'abadde alina nti wotuuka ewaabwe mb'obyenyamiza. Omusajja Paulo Kafero newe yayimba nti bannaye essaawa y'okufa ejja n'ebigambo. Naye nga basire kwiri ne ba big boys mukole ku waka muzimbeeke waka wammwe. Bwe mufuna ku ssente temwambala bwambazi bulungi, temukwata gadgets nnungi, temulivinga mu bulamu bulungi, temuvuga nnyo mmotoka nnungi, ng'ewammwe wakyaliyo question marks. Okufa kulabisa mukikirize mukigaana okufa kulabisa ne bwoba badde weekuba makeup wakimanya akakadde kalamba ng'olina 17 Pro Max. Okufa ebyo tekubimanyi. Era fa abakungubazi we tujja okuziika tugamba maama Diana Namulinde ng'abadde n'ewaabwe.
Ffe tuba tuzze kulaba na kwogera na kumanya nti kituufu wamma ddala akaana kabadde okayiwaka amata n'oganywa naye nga n'ewaka walabikwako. Tewali we kiweera muntu credit ng'osula kyanja simanya munyonyo simanya kololo ng'ewammwe ennyumba eringanga ekiyigo. Era ffe tukulabirawo ne tugamba nno kaakati ono omulaba abadde bogus. Tukyogera ate nga tulina right okukyogera. Banaye mutereze waka emirambo gyammwe gigenda kuswala. Obadde osula kyanja okiwulira osula kololo munyonyo simanya otambudde ensi zonna oyina ebintu ebyebbeeyi emotoka ovuga ya bbeeyi ngoyo oyambala za bbeeyi naye ng'ewammwe walinga toyireti tubiraba mu kufa. Bantu babyogera ne baga nti munnaaye ate wammwe watuswazizza nnyo ffe abakungubazi nga mugamba abantu boogera naye nga baba balina okwogera ye reality. Mutereze wammwe mutereze waka gye muva emirembe gyammwe tujja giwa ekitiibwa emirambo naye we muba temuterezeza waka tugenda kugeya emirambo tugeye n'ewammwe. Sula events omugambo gwo gukyapolokera ddala naye abamanyi omwana ono bagamba nti ayiribye nnyo. Bagamba nti Diana ayiribye nnyo okukyusa obulamu era bagamba nti esente nno mbazifunye last year abamumanyi naye abadde muyiribi okumakinga sure nti akyusa obulamu bwabwe. Era awo enansana nti mu butuufu bakulidde mu nnyumba eyo nga bapangisa. Si byangu naye tweyongera okuba nga atutunuulira ensonga era ffe tulina bingi nnyo tujja kuba nga tubikuwa paka. Wadde kale omufumu mwogeddeko ebibi bingi naye era kale mwana muwala alese maama we ayina wamulese. Pulidde bwekyo ekizimbe maama we kwabadde ali egyo emizigo egyo mwana muwala yakwata ssente n'amugulirawo. Era maama we tamulese mu kipangisa. Weewaawo bantu bangi bafa nga tebalina ke beekoledde naye nga Diana wummula mirembe. Mayitiyo bajogeddeko bingi biki naye at the end of the day era abantu baliwo okwogerwako. Andi omukazi ng'oli eyo nga toyitibwangako that M word oliba onyumya ki? Oba tolina kyojja kunyumya naye nga kasita maama omulesa alina waali. Era kale emu esinga zero. Webale maama muleka nga umuzimbidde bambi kati Katonda singa kati amuwangazaayo emyaka nga5 mu maaso kyandibadde kiyitirivu naye kwe kugera kwa Allah tetujja kujjawo nti tutambulira kukadiriza Allah wadde baamusse neera Allah yayisirizza mu abo abaamusse. Yes zeze ntuuko naye nga Diana wummula mirembe kasita maama walese omuzimbidde. That's a very very good thing. Ku myaka emiteejo baana batono ababirowoozaako ebyo nti maama wange kamukolere bwe nti. Muntu waffe bingi nnyo ebyogerwa tetumanyi oba kituufu ono naye kyayogera oba just naye asala kigambo. Naye ono yavuddeyo n'alabula abawala nti naddala ng'odeetinga musajja w'abendi mbwina ebintu by'olina okwegendereza. Kakati abaana ab'obuwala bw'oba okimanyi olina akatundutundu k'omusajja mu ssimu yo nga buli lunaku wakatereka nga buli lunaku omala n'omukanga mugenda kasindikira maama w'abaana bo nga mulina ebifaanani biki bijjem. Olaba abasajja abo naddala abakungu ba officemen ba dokita baani baagala nnyo famire zaabwe ate be bakyasinza obwenzi n'obwamalaya n'okukola ebintu by'ekisiru nti buli bw'omusindikira n'amanyo nayina kasusu kange mu ssimu ye abeera nkanga nako mukwano bajja kutta tebategeera abo. Tokolanga blackmail kwaba abasajja. Meanwhile mwine ekintu kye mubadde temumanyi nti bakifeesi okukugjawo migage 15 oba ne5 oba ne10. Bw'oba olina kasusu k'omusajja yenna kajje mu ssimu olowooza bakyatya blackmail.
Maama bajja kutuga sembamanyi. Oh. Si byangu naye ffe tuliwo nkugambye nti mpolampola ffe tuba kubanga tugabatuuza kate bannange ensonga za mukulu Lwasa ne Nashigulo mwagawulidde ago nago galanda naye no beeyogerera ebisongovu Lwasa simanyi naye bali mu kweyogerera ebisongovu tubadde tumanyi oba oliawo yatuuka ku mulundi guno gy'alaga naye ebintu bikyali era essaawa eno nti baayawukanye ne mukyala Nashigulo naye ebigambo bali mu kweyogerera ebigambo ebitasaana kubanga biyisibwa mu kamwa. Lwasa ndeka. For the respect of my father, aranye nnyo. My friend Swabla aranye nnyo. N'abalala besigenda kwogera okulaba nga obulamu bwange bukomawo. Natuka n'okusalako enviiri ng'obulamu bwange obumazeewo. They fought so hard okulaba nga mpona. I have a lot to say and I have little words to say. Lwasa okimanyi bulungi nadduka nakuleka mu kisenge nga n'obudde tebunakya. You know whatever happened, nadduka nga ndi na munnayiti nga sisenyeza nga sinaabye nenkwata ekisulo kyange ky'emmotoka nenvuga emmotoka yange nenziruka. Tontankuula. Give me space in the car for the sake of your children. Omanye ebintu bya laavu bizibu. Mbugo olabe munno ng'alemeddwa avuddeyo gy'agamba oyo omukyala yatalina mpisa era nze nja kusobola era munnange ebintu tebiba byangu awo bwe tuli oye mukulu Lwasa. Awo tuvuddewo tweyongereyo n'amawulire amalala agagenda mu maaso aneeno mu ggwanga Uganda twabirabye ebyokugoba abasuubuzi byobikyalanda babodaboda taxi abatalina stage waneeno mu Kampala. Tuvuddewo nga bannayuganda beeyongera okubanga ate balina ebizibu bingi banyega kino nakiri ate agava ey'omwana muwala Vicky ono ali mu ggwanga lya Syria awenemba n'ogwokutta mukama we nti famire ye evuddeyo bambi ne yeebaza TikTok family nti mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo era balina essuubi ddene nti oba oliawo Vicky ajja kubanga afuna obwenkanya era akomewo waneeno mu ggwanga Uganda. TikTok family ekoze omulimu gw'amaanyi okutresinga family eno ey'aba Vicky okusitula eddoboozi lituukire ddala mu ggwanga lya Syria okusitula eddoboozi lituukire ddala eri abannayuganda bonna abalina obusobozi oba oliawo kubanga bakonectinga okutuuka ku Vicky. Tuwulire ebivaayo. Bamikwano famire ya Vicky entumye nzije mbeebaze mwebale nnyo mwebalire ddala. Bagambye mwebale bangambye genda otwebalizeeko abaana b'oku TikTok. Bakkiriza nti kati TikTok esinga radio ne TV bakkiriza dda kye mulina okumanya. Bangambye mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale okusharinga mwebale okulayikinga mwebale okurepostinga mwebale okupostinga Vicky. Buli eyapostinze Vicky n'agamba justice for Vicky. Mukama akuwe ekyosinga okwagala kuba ekyo kye wakoze tomanyi na kye wakoze tomanyi bameka abalabye vidiyo eyo oba okitegeera. Nze nabagamba ekintu bwe kijja waneeno ku TikTok naddala nga kiriko pressure ey'amaanyi nga birimu ebintu by'okutta n'oli abadde agenda okukikola agwamu ekidumusi. Ekidumusi baba tebakyasobola kikola. Kye mulina okumanya kati ssaawa zino Vicky ali mu mateeka aga Syria aga Egypt kwotadde ne Uganda. Mugitegedde mwebale famire yasiimye bangambye nzije mbeebaze mwebalire ddala naye tweyongera okupika tweyongera okusaba twagala mulaba nga ali kwetokota nga bamukomezzaawo wano waakiri yadde okugumusalira bagumusalira oba okumusiba bajje bamusibire wano. Weebale kubanga weekumidde ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga ringing that notification bell sharinga likinga
ebisigadde tujja kuba nga tukomawo nabyo mu bungi era nga bwe tuula butuuzi kalira nywera buli kye weetaaga okuba nga omanya wano wokka tujja kuba nga tukikola sigala naffe tuvaawo.